Katata w'abaana bo ddamu n'omuwulizaako. Yagwa eddalu. Julie Mutesasira munange kasaawundi yakatuddemu awo nga mulabyawo ka video nga katandika naye nga tata w'abaana be yagwa eddalu kituufu oba si kituufu. Enda kuba mbibawa amaaso awo mu bujjuvu naye nga ggwe atanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribinge waneeno ku Merank News, liking eno video, sharinga, commentinga, teekako notification bell ako wakadde wenteekayo videos obeerenga tozisubwa. Ba returning subscribers bagala nnyo ak'ensusso kyemukola kyakabi nnyo baddiya era mbasaba temujjangu okwo. Bamikwano munange waliwo kaneeno kasaawundi akali okutambula ennyo wali eri ku TikTok akono omukyala mango juice oba tree webityo era Adija Kigozi yamukyazaako bambi awo ku YouTube channel ye ne bamuyamba. Yali mukyala mutamiivu awo ne bamuyamba, waliwo omuzira kise yamukwatako n'amuyamba munange ye nannyina ako kasaawundi. So munange Julie Mutesasira ng'avaayo nga akatuulamu nga we muwulidde bwe kagamba mbu nno tata w'abaana bange yagwa eddalu. So munange ye yamanya Bannayuganda n'okusala ekigambo. Bannayuganda tuli balungi n'okusala ekigambo, tutema ekigambo waneeno ku social media. So munange ye yalabuka mangu era kwako ka video waggulu yateekayo caption egamba mbu nno just katemba temuvaayo ne musala ekigambo waneeno ne mugamba muno tata w'abaana bange yagwa eddalu. Mujjukire tata w'abaana be ye Pastor Mutesasira. So munange singa teyateekako awo ka caption waggulu singa omugambo gutambula waneeno ku social media nga bagamba bannange omukyala ate yakoze ekibbaawe. Naye munange ye yalabuka n'ateekayo ka caption awo waggulu n'agamba ono katemba just saawundi yagituddemu butuuzi naye si bya ddala, just content. So munange awo n'agema abasazi b'omugambo kuba baali bagenda kubanga bagusala. So bamikwano ka video kaakano ngenda kuba namwe kabateerako mukalabe mu bujjuvu naye nga atanaba subscribinga mukwano kusaba soko subscribinge ka video kaakano mubeere bulungi mweraba. Katata w'abaana bo ddamu n'omuwulizaako. Yagwa eddalu. Yagwa eddalu? Wamusanga wanga mulalu ani yagamba? Namuyitako wande waliwo we nafiirwa muganda wange ekyali najja okuziika n'agwa mu seppiki y'ennyama.